For rising, woman, you wanna sing a target. My brother, put you up for first. To pledge over, could you bet? Never bother, it's an hour. Never leave the problem. I'm a devil, and then I come to the fire from Kakwatebo. Milioni mtu egatte ko twaniriza omugenyi wa Ssenga. Mwanyinaze guno mulembe gwakwekoza olaba omulu yeragira mu hoteli n'asaba sopo gwateekana amusabani nammwe mwerage kituufu omupangisa yeragira mu nju empangise n'ateekako ufa n'ebutula naye nga bamubanja naawe mukwate njagala omwana oyo mukwate n'emikono ebiri gino emikono tegiringa niigira nti aliriwayindebo asinga emabega mukwate awo omulenzi werage beera ng'omulwadde amaze emyaka 10,000 ku kitanda emulago mukwate munyweze tolitya olisobola nabano nedensi abange emikono gikuze obuto ateka kugwene kufa si byaffe ogwa beki kulatera kitange taata nji bwoguteekateeka nga gulimu n'ensimbi aguyitirira omukono gwa Stuart gunyumye anti mbane binti sigonza kasente wekubegonzaawo mulabye omusajja batata wetuli bamama bali mu madirisa zoni basenga bajjajja abatuuze bakuno ab'emikwano mwenna ono ye mwami waffe obugalo kulwa Rebeka abange tukubengaleza mukusenga abange twongere engalo ez'amaanyi makati sagala muleke okugayiga gapu ya Saitwani izo bayimbi Saitwani zengiriza nnyo mutundutundu kwata omulenzi oyo omunyweze kubanga byengenda okwogera siroza libina mukuuma ng'akyali wakuwayiza okugwa munyweze tagwa mwannyinaze kwata microphone ya mwannyinaze obwedda nkyogera lumonyere nga mulebe gwa Sona kyekigambo ekirungi kiri kikufuula ow'eddembe nedda gwe mulenzi sookodde wali emabega njagala firimu sita yababeera ku front page bwe ne bubeera back page wulira mwannyinaze ebigambo bye ngenda okwogera bano bakulu bannange be baŋŋambye bagambye bwe bati nti tekisoboka tekiyenzika bagambye ekyamazima okulonda kuzibu naye webale walondedde ensi olugalo okuva mu mazikulu ga Mukama nedda bannange mulabe omulenzi yenna atambuza amaaso galiroma nti kituufu abange mulabe aseseekola ba golden team nebetenzi mwabakyala mwepanga okuteeka abasajja mu ccupa noyo muteeke bole beetayabike muteeke bole bwateyabike baana baffe munyenye emibiri ulirengale omukolo tekulaze omukolo mukuwepayipawo kale ebingero kyamu sipiidi gavana nanga obuwala abo bagenyi bambuga eno njagala obasoya ebibuuzo ebyokumukumu naye ng'ekyamusiibye mutya ne mulese bali batya tekibulago wenkomye oba otandikira Kusaiso balaba banyabo
Naffe tusanyusa okulaba. Nsanyusa okulaba basebo. Munnange bwe tutyo. Era de banyabo. Nsibye mutano banyabo. Nkulika amakubo. Mwebale kunyuma. Era de basebo. Era te nnyabo. Nsibye mutano basebo. Munnange ensiba twakagifuna. Nkulika amakubo. Amakubo tugayiseemu. Tubaniriza mwebale. Kulikayo mu saluuni. Embuuza ya muwala wange eyo giwulidde. Ye muli. Engalo siziwulira. Ayise niwulire kwesembe. Agambye ki? Agambye ki? Agambye atya? Ati kale abaana baffe tubawenga n'ez'amaanyi. Abo bagenyi ba mbuga eno mubasoye nga bwe baanukula. Naffe banyabo balaba. Munnange amakubo tugayiseemu. Ati kale owange lino ejjensinga lyekyanga mukulu mwana mulezi nga bwekyanga ba ekisibo bonna baafa tumiza saawundi oyo omwana benamba yemanya wookwa gwe mwana obulenzi obuviri akulembedde omukolo olugwa njagala tugende mu DNA sikakasa nga nze nkuzaala fe ab'enjovu otulabirawo nayo yasukka ku benjovu owasukka ku benjovu oli wankula omwana yabembaliga bayetalanga ebikidde awali ekibe Naffe bako bannange. Munnange tutuuse. Alhamdulillah. Mwebale kunyirira. nedda okunyirira tobebaza okunyirira wano ye family disease eno family disease twagirwala kale no funako omubazukulu bagema muliwa nedda funayo akangwe kakwase ku mwana w'obuwala omwo otyo tusanyusa okubalaba nnyabo mwebale kutambula bulungi mukulika amakubo nnyabo Amina nnyabo okoze bulungi teeka muno n'obuzaabuza okoze bulungi oteeka omwo n'obuzaabuza okoze bulungi kubanga ekijja n'amaanyi kigenda n'amaanyi amayirungi gagenda na kituufu bigigiya gasobola otyo sindibeera bwetyo mpaka sirikyusaba mbitotya ebyandikulesa amaziga byakalabye nasogotema nakwirimu by'ebiwabu enkute ez'obulago era njagala tutta omukago ebwebisa kikumize yesaba entima basibula kugema akwesingira sente Mamamela momento Kawubira kono Ogera n'okuba Mira kaito Patamani
Uzanyana muliro saga mweravuka mujirenga tunaola balimu balekero obukukuka achakwagala nnyo tebanalula omusangane bwewa omukeke myango obukoko okusisiriza kakazigo atendagana nanige yaumba abalalambala bantu nananalikandido omuntu akaganja mungu wenda waza kumukwano omukwano olaba mugwe mama wetuna kumaso ulichangeresa woshiwe akamana nikabeki aliwo mumutunga nyalero anefukamute nange wendiwo gada ninga muyezi atemba webaye musige muchuzi kutunyo kakunywezeza newaguwa mukono bakutemako n'atata yakubye omuwadde newe bajjamu amaaso yabimalayo byalala tubirira kukukusa nseno yambeva mulima ngeranda nebuno omubiri oyagala bwabulamu ng'otama n'olumu obukiri kyagalanga gweoyagala okulengerawo nasesa mumere atumu maso imini wangu mikono langu ni kwangu wawili wawili ndio kilicho silisi kabadili wangu imini wangu naizo shilingi nazo wawili wawili ndio kilicho silisi kabadili wangu kano kapoweka omukwano kabakafuwa tokatya kale bamampere microphone oba si ekyo batwalire eyo mwina microphone ono ayingiddewo buyingizi naye andiguddemu bugwaguti okunyuma kireke yo family disease twagironka abange bawana baffe tukubeko mu ngalo ez'amaanyi Stuart ankamye nakuga nnyo naye tamanyi bwayinza kukukwata olina okukimanya nti omwansi w'omutima akwagala nnyo n'okusinga buli kintu kyonna. Stuart temyako omukulu naffe tukubisinga tutunuulireko abantu abasiibula bakwateko mungalo abantu abasiibula omwana wange nti obuyi buli ogende wali Stuart tewali ati erina kyolinda abifaananyi mukole photoshaini mukole tukimale